Kaweefube okulwanyisa obukyafu n'okukendeeza ku muwendo gw'abalwadde mu malwaliro mu ggwanga. Gavumenti etongozza olunaku lwa Bulungibwansi omugenda okubeera abantu okuyonja ebitundu byabwe mu ngeri y'ekatalo okwetooloola eggwanga lyonna. Olunaku luno lutuumiddwa National Cleaning Day nga lwakubeeranga buli lwa mukaaga olusembayo mu mwezi, wansi omulamu ogugamba nti Uganda ennyonjo obuvunaanyizibwa bwa buli omu, nga kino kyakutandika ku lw'omukaaga luno ng'ennaku z'omwezi 25 omwezi guno ogw'omusanvu. Kuli kulaba nga tufuna olunaku lumu olw'omukaaga olusemba mu mwezi. Ate kino kiragiro teri kulanga kulala. Era tugenda kutandika ng'ennaku z'omwezi 25 kwe kwosa enkya lujja kuba lwa mukaaga nga bwe mukimanyi nti President wa Uganda omubwati General Yoweri Kaguta Museveni ye yayiye ekintu kino n'akituwa ffe tusobole okitambuza eri Uganda yenna. Okulongoosa kuno ebitundu kwa kutwalanga essaawa 3 okuva ku ssaawa emu okutuuka ku 3 ez'okumakya, ng'era mu kiseera kino tewajja kubeerangawo muntu akkirizibwa kutambula era nga n'ebidduka byakuyimirizibwanga okusobola okuteekesa kaweefube ono mu nkola. Omulimu guno tewali mmotoka kutambula okuva ssaawa emu okutuuka ssaawa 4, tewali pikipiki, tewali gaali, tewali duuka kugulawo, tewali bizinesi. Ffe tugamba nti leka Uganda eggalewo. Tuli ffenna tugamba Uganda eggalewo tusobole okweyonja tutangire ebirwadde. Endwadde okuli omusujja gw'ensiri, embiro, omusujja gw'omu lubuto, Ebola n'endala zoogeddwako ng'ezisobola okwewalika singa bannayuganda babeera babuvunaanyizibwa ne beekolamu omulimu mu bitundu ng'okugogola emyala, okwokya kasasiro, okusaawa, obutasenga mu ntobazi, okuyonja gye basula n'ebirala. Nabbanja era alabudde abanaagezaako okwepena Bulungibwansi ono ng'amateeka bwe gajja okulamula okuvala ekiri nti abakulu bonna ab'oku ntikko bakyomyemu omutwe. Bino Nabbanja byogeredde mu lukuŋŋaana lwa bannamawulire olwetabiddwamu ne baminisita ab'enjawulo ssaako n'abakulu okuva mu bitongole ebitali bimu. Kigenda kutambula byampaka. Era tugamba nti omuntu anaagezaako okuzannyazannya, waliwo bano aga nti kano kalya kano tekalya. Kasita onoogezaako okugaana bye twogedde ojja kuba ogudde mu nsobi ey'amaanyi. Okusinziira ku minisita w'ebyobulamu Dr. Chris Baryomunsi, okuyonja kuno kwa kuyamba kinene okulwanyisa endwadde nnyingi omuli omusujja gw'ensiri era nti kyakukendeeza abantu abagenda mu malwaliro nga balwadde. The breeding grounds for mosquitoes, and then mosquitoes eventually bite us. Diarrheal diseases and many others. Our children, if they grow in dirty environments, you know the kind of illnesses they are predisposed to. There are very many diseases we are preventing through this exercise. Beni kumumanya omuteesiteesa omukulu mu minisitule ya gavumenti ez'ebitundu agambye nti enteekateeka eno ejjidde mu kiseera kirungi eky'okulonda kw'ebyalo nti era abakulembeze b'ebyalo wano balina okulagirawo ddala obukulu bwabwe. But it also fits in the fact that LOC leaders are community members but also community leaders, and therefore this should mobilize all of them and all those intending to become local council leaders participate effectively. We shall restore forest recover faster when we clean the environment, and of course the air quality will also significantly improve. Ye Dr. Byansiziwo okuva mu KCCA ategeezezza nti kino kyongedde amaanyi mu kaweefube waabwe owaweeyonje so ng'era n'abakulu okuva mu bitongole ebirala okuli NEMA balaze obukulu bwa Bulungibwansi ono atongozeddwa. Initiative is directly in line with the Obuyonjo in Kampala city, and in fact it is upscaling what we have been doing to the national scale. We are very grateful that this time we have got better guidelines on how to deal with the Obuyonjo. Kiragiddwa nga bannayuganda buli lunaku bafulumya kasasiro aweza ttani emitwalo 242 mu Kampala ng'okuyonja kuno kukolebwa buli lunaku. Kiragiddwa nti kuvaamu ttani 1000 n'okutuuka ku ttani 2500 eza kasasiro. Kyambadde Shadraka Joshua yakusakidde eggulire lino ku KTV amalindirire. Awo nno twagadde okufunira endowooza yo mu kyogereko olunaku olwaleero ku nteekateeka eya